Mukulikeyo buli lwa balaza amawulire gafiya agomunyo kusatibira na kanyira ka area awareness lopa iliwa mukulembeze otuli busabala mu district ye Wakiso ye wali ekirombe ky'amayinji ekikirako entaana ngene ekolerwayo abaana bali myaka 235 okudda waggulu emyaka egitakkirizibwa kubanga gikola emirimu ng'egyo kyokka abasinga abakulira bagamba nti mbeera yebawaliriza wadde ng'enkola gye bakolamu yeeraliikiriza nti bulamu bwabwe buli mu kabiga. Bulijjo mpulira birombe nga simanyi nti bibeera bwe biti kyenkana ntaana yennyini maama nze wamma kye biva bitta abantu owange sooka ondeke mu katini kiki kino ekyetissa amayinja lino si bbujje lyeri bigiitana n'amayinja liti ensi eno tunuulira omusaayi omuto guno bwe gupatikana ogusaanye okuba ku mubiri gwa maama ate laba noono lengera bwakuba amayenje ewatali kutya kwonna nti gayinza okumusala oba ennyondo okuwaba n'emwasa engalo naye abazadde kituufu munoonya nsimbi era y'embeera mbi ddala naye obulamu bw'omwana ono obw'omu maaso obutunuddemu okimanyi nti akayinja kayinza okumasuka ne kamukuba eriiso ne liyiika ye watya ekirombe kino ne kibumbulukuka ne kigwamu obeera ofunyeemu ki? Abakulembeze b'e Busaabala abaana bano temubalaba mukakasa temumanyi bulabe buboolekedde lwaki temuvaayo ne musomesa abazadde nga bano akabi akali mu kussa abaana mirimu nga gino okwewala ebiyinza okuddirira. Area awareness ne Godfrey tumwebaze ne Basimbe Dan buli lwa bbalaza mu munnyo ku 3 Soul TV.